Umusajja yavaawo. Dina abasajja ab'amaanyi. Taata Kimbowa. Kimbowa. Ne mama Kimbowa. N'omugumba. Tananzali. Tena kuzalira. Kimbowa yavaawo. Na mwenda mukazi yasooka. Waenda mwende. Ina sente oli omukyala yalina sente kaya tono emizimu gyawe tegibakiriza gagawala kati nano ani kuchitakiza kugamba ngugwe yakukubira maaso ga Suuna Ben yakukuba kaya tolwanira maaso ga Suuna munange basewo ne banyabo tulina abasajja ab'amaanyi n'abaana batobye mu mbeera yabwe mpola ng'era abantu be batoba okusobola okubeera nga bajjayo talents zaabwe. Akabi tulina okulabira ku baana nga bano bambi abavudde ku zero nga tebalina ayamba naye ate ne basobola okuba nga ate batuuseeko wano olunaku lwaleero. Musajja ono abalaba comedy nga mulaba Taata Kimbowa bambi omusajja ono alina kyakoze bambi ku industry eno ate ng'omulaba nga ate era akyalina amaanyi agakola n'ebirala bingi. mwegali nnyo ebirala bingi nnyo abakyalo weetaaga nga babeka kale newankubadde oyina omu nina omu naye era wabeerayo bana abebbali bakiya nawe nina bakiya kyogera bakuwulira bali abagundi bakiiza bagundi mbuzizawe Nizo abayambi babuuzaako bakyala banne nobabuuzaako musaako mutima Suuna Ben we bali kuba wansasa nawe we bali kuba we bali munange kuyamba abantu amina we bali kuba n'ekiso kyata kusuubira omanyi oli bw'aba akulengedderedde eri ewalizo gamba obuulira oya oli mulamuzi naye munange olina ebintu abalamuzi balabika bakambwe ayinza okuwaŋŋamulira natukuwa oluseniya ulira oluseniya ulira ebinyaanya ulira oluseniya banange mbizi zakamoga zizo ani ali mapipa awo ani ali banange netufa bufi zesebaka emikolo gy'okugaziya Buganda gyannema ekifu otungo oyingiddewo si kugaziya Obuganda kati ekyakulondesawo omukazi omugumba gw'oyita omugumba kyali saamanya nti yamira ekive oli abadde amwagala kati kamumutwalire anedda jangu munange akuwa owuwawumbawumba olaba oleeta ne bandekawo ne bagenda omunyindo gw'emmindi kenjogero nziramu wama munange taata banange abatulaba ono omukulu Suuna Ben muliraanye ebyaddala muli bayinza okugamba edutwa ebiti abati biti si kyekyo muliraanye wennyini n'akagoma kaakano bulijjo kenda bakonawanagoosetinga nnyo ebizibu gwe alina kukuba luyi koja kimu munange Taata Kimbowa wangi munange bayogise koja Taata Kimbowa wangi ugamba otya alhamdulillah ebintu tobiramu nzuuna akamu nsirina embeera zitambula bulungi nnyo siwali mbeera mbi akasente mwekali okujjako korona ono omukyala yali anobaanoba nga korona tannajja naye korona bwe yajja nsaba anobe yamulugunya atudde taseetuka naye asanze ebirungi yali kujewo olabika Suuna oyitako ku street wali tebagwe ddala kati akusanze
aine myaka nebwatalya olina emyaka emeka nze bagamba gwe banange mwebale okutulaba amukulu maswanku banange maswanku omunda olina emyaka emeka maswanku egundi kozi nakuwasanga we nakuwasiza sige mubaze mukufumbo babuza bakuzaala lukwe lwenda 19 batuzaala tubeerawo mutalo muzisanga fenna naye nga bannange omukulu Bruno Beti olyoti eyo bannange tubagala nnyo bannange simanyi nakumanya manyi nti abakazi bataaga kwogera myaka gyabwe anze njikweka lwa nsonga abalogo bangi kati simanyi balogera ku kigwana gwogumu ogwo balogera kuki omuntu ayinza okulogera emyaka gye akuno kati simanyi nnyo balogo beeno balogosaidi ki nakulogo yangu okufa obaviire ofisa bagamba nga agende ate oyinza era okwagala ogissa ennyo ne bagamba ajja tufuukira omutawaana ono katumugjewo kati kyekigitukwesa olaba omusajja yawu olaba omusajja Mr. Sude yawu kati mama Kibono omusajja omwagala nnyo ate ayagalaani alina guma ayinza okwogera asinda yogera odiwezeeyo transport nzamuyina yogera wezeeyo kubigere nedala Kimbowa nkwagala mumbeere ennaku bano abaana mbawagiwe bambi bapya nge munnange